Bebaza mwina abaze okusikira ku Fiki. Nsaba Mukama awunyisa. Fiki, nsaba Mukama akugumye. Maama aluma, obulumi bwa maama tebuwona. Naffe ffenna olwawulidde nti maama Fiki yavudde mu nsi eno. Ne tumulumirwako nnyo ate n'obulumi bwa maama baffe ne buttuka buto. Naye nsaba Mukama agubwe abantu batuufu around you. Bakuwa amaanyi naye nze saagala nkusuubiza nti olibeera awo n'ogamba nti ogumyegumyemukko amaziga ga maama tegakala. Maama aluma naye nsaba Mukama akuwoyewoyeeko. Tukwagala nnyo maama, nsaba Mukama akulembere bakurisiivinge bulungi. Tusabe n'abaana boolezi Mukama abalabirire bulungi. Omulimbi Big Eye Boy Star. Omulimbi Big Eye Boy Star. Omulimbi Big Eye. Omusajja omuyimbi Boy Star. Omuntu asula n'omuntu asula Sheebah Kalungi wetekera kulungi. Basibode bakabo omukama mulungi ekiseera kyonna Ababali bakamera maali bafuna. basibode banyabo basibode banyabo kitalo nnyo kitalo nnyo ddala. Kitalo nnyo eri famire ya Fik Fameica. Tuli wano ffenna abasinga not because tubadde tumanyi nnyo maama Yabani akola ku microphone. Fik Fameica. Tunakitegeeza nti no Fik Fameica okoze oluganda lw'amaanyi n'omulimu gw'amaanyi eri abantu. Mutunulira abantu bonna bonna abali wano abazze okuyimirira wamu nawe mu mbeera eno. Baveewo abatali bakamera bakamaye baveewo. Baveewo. Bali abali emabega balina okuwanga. Omusema wega gyenjagala. Omusema wega mwangu. Alo. Ono wa mawulire abaliko ge bakola akatono ennyo okuba nti Fiki agenda maaso. Bwe baserabidde Fiki bweba tewerabidde naawe ojjukira wajjanga n'onguza engoye ng'okyagoba. Nakugamba engoye zo not because tezezazisinga obulungi kuba nze ebiseera ebisinga abantu bayinza okutirabira baffe mukimanyi ebiseera bw'ogenda ng'oleeta ekikumba. Naye nakuwagiranga olw'okuba nga Fiki nakulaba nakulaba Fiki oteba nenanga omusajja ono ateba tagenze kubba tagenze kukola ki azze n'akakayiriba ekikumba Fiki n'embeera nga bwena ewajja akulanga engoye ezo. Okukulaga ekintu ekyo bwe mbadde ntula mu dropi yange nina engoye ze natereka ze nagula kuggwe. Eno vesti gy'olengera mu nakuwa gyebuza ng'okyatuma ambikanjambalo nazitereka olw'ekyo. Naye nga Fiki yalina akakodyo. Fiki nga kyeyakola mumanyi engoye z'okuyiriwa ezo olumu zibeera ziddugalamu okitegeera. Naye Fiki yabadanga ssaawa ezasibo. Fiki yapimanga essaawa za kawungeezi awo obudde butukutute oba oluusi ng'aba yaluwazizza n'olugoye lulooza kale ebeera y'amaanyi nnyo. So kali Fiki ng'akuleetera ekintu olumu nga kisiiwuuseemu naye ng'akimanyi nti bw'analeeta nga kibisibisimu tojja kutegeera nti nayo tekyakbulungi naye ng'eyoera wagikolanga olw'okuba nti wali okuba. Era Fiki olunaku lwawala ku vidiyo yo eya Fiki Fiki tebalowooza nti genda kujja ku vidiyo ye naye bayimirira wali eri nga batunudde eno.
Ye wanda tabala ba so me mu mazi wali mu mwasirise molo kwase mu mwatuso waki era kusanga ekitiibwa webale kwasolika kisembayo ekisembayo kibaza za defeki webale okuyimirira n'abantu webale nti mu kaseera abayimbi abasinga twefudde abatawulira abatalaba maaso mu ggwanga Fiki oli omu ku abo abajjayo ne bayimirira n'omuntu ebiseera bino okuba n'oluyimba enkyukakyuka ejja wakuba oluyimba enkyukakyuka ejja Fiki weebale nnyo tukusaamu ekitiibwa era tukwagala nnyo weebale nnyo otagamba nti oli mu kankatuzone kuba Fiki avuga emmotoka nnungi Fiki alimbulamu obulungi naye Fiki yeewaawo n'agamba kayimire ku lw'omuntu wa wansi oyo anyigirizibwa era Fiki weebale nnyo weebalire ddala oluyimba lwayimba enkyukakyuka ejja kitegeeza nti enkyukakyuka ejja tubeere mumbeera nga omuntu amala gafa nga newaba ageze mu ddwaliro wakiri afa ng'ateekeddwa okufa nga mu malwaliro mulimu eddagala amafiiki lumola mirembe mutabani we gy'omulese ayina ab'eŋŋanda abamwagala era tugenda kuba ne Fiiki mu mbeera yonna kuba muganda waffe Fiki is our brother tuli wano olw'okukwana mwebale nnyo abayimbi mwenna abasooka okubagirako Fiiki abantu b'ekyalo ne bannayuganda mwenna kitalo nnyo ddala obubaka obusembayo buno musolo muyiseeyo okuva ewa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aŋŋambye ekintu kimu kino nina kibagamba aŋŋambye ekintu kimu ng'ennaku z'omwezi 15 mulusa n'amuleera kola ki mukama bampeera omukisa z'emmigirawo tweyaza bibi ai na Mrs. Bawadde tweyaza nyesebo tweyazibwe okaseera kano era inokonola wange nti afiriddwa maama w'eggwanga abakuziba bamaama bokka tuba tulina bamaama so kimumanyi nti mukwano gwe gwalina yekka yagenze emukawagala kufuna nakubidde maama wange namuyumbiza ekikutuuseeko namukwano gwange mutooya afiriddwa maama weeraga mutooya amunyoza embeerayo ogambe yebazi katonda nti yazise maama ekyo nekimumya wamusembedde nga wamusiise maama wange yakinaamirema ajja kujja nkikugamba kikuma okulula kusiise maama kitiibwa olabiridde maama nobeera naye paka ekisembayo emyezi 3 mumituuyo abantu balina okumanya nti maama avudde omulira sokoze omulimu gwo ng'omwana maama yenna bwe yandyetaaza Fik Fameica kamafuye ne mutoowo kamafuye zembadde nteesa zimubi temutwala mubi njagala tugende nsabire maama twagambye okuziika maama masawo 8 badde nsaba tusabire maama pasita wesu olugendo waali asabire ku maama esaabulo tugende tuwekere maama ate tugende tukole programs endala zonna abantu basobole okuteekakala esaawa eno yennyini abayimirira bajja wali wano bano abali wano nabo basobole okulaba wali eno nabadde mmanyi nze muyimbi asinze owulira ennaku mu buno obudde bwa festive season kuba we twamaze 26 kubokisingidde nazeeyo wakaga ebintu byonna mye nalamenye ndabika nze muyimbi asinze okulya obubiki ennaku enkulu oluvannyuma bamawulire ga Fiki nabadde nina akantu ke nataddeyo akalaga nti ganzibye eka tuyitingayo nenteekayo ba Fiki nendaba nti ate Fiki obulumi bwalina ate bungi nnyo singa obwange omwana kitege Fiki tunyoleddwa nnyo
era tuli wamu naawe tetulina kyakukola Mukama yageze naye nga tugenda kubeerawo mu mbeera yonna Mukama amulamuze kisa ate ng'afudde ali proud yamaani ne governance Chairman Friends of Uganda bakiike musebo yambo tubuza kitalo nnyo kya muganda waffe muganda wange ono muganda wange olunaku lumu namuzibu kitalo nnyo kambubuuzeko nenalakuwa ogwo wega waddudamu nga njagala ogume Fiki njagala ogume eyakuleeta mu nsi yagenze eyakuleeta abo bakolera nga bwebutayinga obwobulira yalusaba omukulu akyuseemu yantandikawo yanyamako music career yange era muntu mulungi nnyo abasinga bamumanyi oba omumanyi personally nobadde omumanyi nnyo muntu mulungi that's why everyone has come buli omu asobodde okujja kubanga Fameica muntu mulungi era ayambako so tutuusa okusasula kwaffe era na mawugo gaffe gatuuse dda gatuuse jjo mukama mugamye tweyanze ngero sasa kulaba Dawali mazao nena mu mwale medo lwaki abalobe kibajja ne badda wanene ne badda wanene ne badda wali eri kubona kumuntu kubeera maaso wazze maaso n'ebyokukola byakulemye kusawera yennyini yongera okwaniriza abayimbi mwenna mwebale nnyo eddala yongera okwaniriza ekikate omunyeruba mukamu obubiri ku bantu bakulabe yamukamwawo wennyini wooli obubiri ku bantu tweyanza ne tweyanzenge kusaawa eno yennyini twagala okwaniriza omubbi Big Eye ewale Fresh Gun mwena oche Moseo Sam and others active oche Fresh Gun Moseo Sam and others active kakole oche tusoba kwa Fresh Gun oche Mapina Moseo Sam and active Fresh Gun mwena oche tusoba kwa omugago omuto weebale obubaka bwo tuuse Fresh Gun tuli wano bajja tusoboka bwabo Mapeo tuanze kuziika tukoze kumimirwa tukoze kweyanjula oli wawo ne mwana kuki nebona nali sankezi naye bonna balinga abatategeera
eno bane nsaba yanirize senga waffe senga kawempe nzira tumukayo wali ache senga kawempe okuseka omusindalo wali ate abenga wabira kututule ate oluvanyuma tujja kweteekateeka bataata kitalo nnyo kitalo ddala naye ate tuli basanyufu era Fik musanyufu bannabitone mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi omukolo guno omuyimbi Rema Namakula kajje ateezeeko Rema Namakula eyafunye obubaka naye wali efuna ekiddako olw'embeera gitulemu Rema Namakula kyangu Rema Namakula kyangu obuzibu bwatu Hmm?
okubateekerateekera ekifo era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo n'ate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeere eyo era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tetulimanyi, tunaalimanya tutya? Yesu n'addamu nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja gyendi wabula ng'ayita mu nze. Eno y'enjiri entukuvu eya Mukama Katonda waffe. Tukwebaza Ayi Katonda olw'enjiri eno entukuvu ey'ekitiibwa. Kansabe abasobola okuyimirira tuyimirire tusome oba tudde mu Zabuli eya 23. Mukama ye musumba wange seetaagenga, aŋŋambiza mu ddyo ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali g'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, anduŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu olw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira ku kyombo eky'ekisikiriza eky'olumbe, sirikyakabe konna, kubanga ggwe oli nange. Olugalo n'omugogo ebirisanyusa, onteekerateekera emmeeza amaaso g'abalabe bange, onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiruwa. Obulungi n'ekisa ebirenge kalina nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naabeeranga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Kambasabe tutuule abalina aw'okutuula. Ekiseera kino kanyanirize muweereza ow'ekifo kino ate naye atuuseeko obubaka ng'atwaniriza. Neyanza nnyo muweereza munnange. Mukama mulungi abooluganda, Mukama mulungi abooluganda, ate n'ekiseera kyonna era zembeera ze wewaawo newankubadde nga tuli mu mbeera efaanana bweti nabadde mbategeeza Mukama asigala nga muki, asigala nga mulungi. Nyanirizaako neiba oyo akuliraanye neera wano nga tuli mu kkanisa, mugambe mubuuliza asanyuse nnyo okulaba, bw'omala ate naawe omwanirize nga gwe, naye mukusooka mwanirize ku lwange, sanyuse nnyo okubalaba. Mukkirize nga sinaba kubaako benyaniriza, twetonda olw'okubatuuza mu kkanisa efaanana bweti, naye twagala okubategeeza nti ekirooto kye tulina wano kyakugasiya kkanisa eno, twagala kubeera nga tugikola ki, nga tugimenya. Nolwekyo mutusaasire, kubanga okubeera nga basereebu abanene mu ggwanga nga mutudde mu kkanisa efaanana bweti nga tuwerekera maama ekyamazima, nga ne bannamawulire bali wano eno, kyazima kifaananyi kikola ki, kiwa. Naye twetonda nti okufaanana bwe tutyo, naye ate tubasuubiza nti oluddako era singa abawo Katonda gw'abakuteko nga badde alina kamuwadde, tewali buzibu bw'otuyambako ne tubaako ate engeri gye tukola ki, gye tugaziya ekifo kino eno, olala tugenda okutuula wano ng'ate ng'emirembe tugikola ki, tugiwulira. Kubanga mulaba amabaati gali kumpi, singa akasana kabadde kaaka ate kati singa ebbugumu tulina ki, tuwulira lingi. Kale no n'olwekyo twetonda, ku lwekyo tusaba Katonda atuweesa atugabire n'abalina ensimbi, omunaabanga Katonda sibaali namwe ne mutujjukira, ate munaaba mutukoze bulungi, ekkanisa eno ebeerenga erabika buki bulungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ale mu kaseera kanino kakwaniriza, nze ayimiridde mu maaso gammwe, nze Gerald Katamba olw'ekisa kya Katonda omubuulizi mu kkanisa eno, Katonda bw'akyataddewo. Era njagala n'okwaniriza abaweereza bannange, njagala okwaniriza mubuulizi Ssenyonjo Bernard akulembedde mu saaviisi, tumukubyeko mu ngalo. Njagala okwaniriza ate mubuulizi Esther Nakalema Kayizi okuva ate esayidi ekyokuza wa mu Trinity, sanise nnyo okulaba. Era mukkirize tugatte engalo ez'amaanyi ate twanirize mukadde waffe akiikiridde obusumba bw'obusumba bw'engweru. Maama Musumba esansekulaba era olulaba yagenda okutuliisa ekigambo, bw'anaaba atuuse okwogera agenda kuba atubuulira erinnya lye. Naye buli ali wano eno omunene mu ggwanga tusanyuse nnyo okulaba, twagala okwaniriza
abadde omwami w'omugenzi mwami Nsuku ayimirirako famire egenda kulondayo batono ono yabadde omwami w'omugenzi masaawo tujja kufuna agenda okiikirira famire agenda kukwata omuzindaalo bonna famire tujja kuba tubakola ki tujja kuba tubamanya mukkirize nyanirize ate abaana b'omugenzi buli mwana abadde azaalibwa omugenzi ono kansaamu oyimirireko tubakubireko nabo mu ngalo tusanyuse nnyo okubalaba abaana abazaalibwa omugenzi abakulembeddwa ate omuyimbi omwatiikirivu amanyikiddwa ennyo nga Fik Fameica tusanyuse nnyo okulaba tusaba Katonda oyo ayinza byonna ate abagumye in fact nsaba tubongere famire eno tubakubireko mu ngalo mbabulire ensonga lwaki abakulu bano be mulaba Bayisiraamu baki Bayisiraamu nene wakubadde nga Basiraamu njagala okubeebaza mwebale kukkiriza maama enzikiriza gy'abadde akkirizaamu ate ne mugamba nti ne mukkiriza ne mumuleeta ludda waneeno kale no n'olwekyo obugalo obwo bwe muwulira ate olw'okusalawo obulungi bwe mutyo era tusaba nga bwe musazeewo bwe mutyo Katonda ayogere okubasinkana n'okubagumya olwo yayogedde ekiro n'agamba nti kizibu kya nnaku muli ku mutima kuggwako naye tusaba Katonda oyo ayinza byonna abagumye abanyweze musobole okuyita mu kino ekiseera obulungi awamu ne gifuti tusanyuse nnyo okubalaba Mukama yeebazibwe buli muyimbi ali wano olw'okuba omu ku bakulembedde famire eno omukulu ono Fik Fameica nga muyimbi tusaba buli muyimbi ali wano nga n'abakamera balaba bulungi tusaba oyimirireko tukwanirizeeko mu ngeri y'amaanyi kubanga oli muyimbi ensi emanye nti mu kkanisa mubeereddewo munnammwe abayimbi tubakulembedde munnayenza w'amaanyi ddala nasaawo asibamayiza okubanira n'enkolezibwi bajja kubanga batugamba Mukama yeebazibwe twagala okwaniriza batiktokers mwenna abali wano batiktokers kulwa muyimbi ono ne kulwa famire namba muyimirireko batiktokers tubanirizeeko nammwe ate twabalabye obadda bwe muli muyimirireko tubanirize bamama Patricia n'abalala sebo naye muno waali tiktoka aliwo mutuzanya kale Katonda yeebazibwe nnyo tusanyuse nnyo ate okubalaba basereebu mwenna abali wano tusanyuse nnyo okubakola ki okubalaba ab'emikwano bannamawulire nabo tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi bannamawulire mwebale ekiro nalabye ku Viki Ejuli yali ali luddawa wangi tasobodde wane n'okujja kale n'olwekyo mwenna basereebu abaze okubeerawo ate bannammwe n'okusigadda mukulu no Fik Fameica abambi abafiiriddwa awamu ne mwami Nsubuga mwebali nnyo mwebalire ddala Katonda yeebazibwe tusaba ate omukwano gwe mumulaze n'engeri gye muyimiriddemu awamu naye ne Katonda gy'abaakoma okubakolera namwe bye musinga okwagala Mukama yeebazibwe kubanga muyimiriddewo awamu ne munnammwe ab'emikwano mwenna in fact abalina oluganda ku mugenzi ono obadde senga obadde kojja obadde aliko olinako oluganda omugenzi ono nawe yimidda tukulabe yimidda abalina oluganda ku mugenzi obadde mwanyinaze abaddaani namwe mubanirizeeko tusanyuse nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate olw'okujja kale no n'olwekyo ebirala tugenda kubatwongera okuba nga tubategeeza njagala okubategeeza ekkanisa yonna weri wano ate n'abamu ku famire emu abatera okuyimira awamu naffe ate nga ne yeesimbye okuba meeya taata Katamba tusanyuse okulaba yeesimbye kuba meeya wa Luweero kale n'olwekyo sebo taata tusanyuse nnyo okulaba nze Nsengerwadi Katamba oyo mwami Wycliffe Katamba kale n'olwekyo kale Katonda yeebazibwe taata tusanyuse nnyo okulaba then mukadde wange abadde ayongera okumpa bulamuko waneeno okwongera atera okwaniriza abafiru services nabo tubakubireko mu ngalo bakoze omulimu abaddemu n'abadde abalina obulungi okuyimba ennyimba zaffe ez'ekitabo Katonda yeebazibwe obugalo bannange obw'amaanyi kubanga bakoze bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama yeebazibwe kaali ku sayidi y'ekkanisa abakulembeze bonna abali wano omugenzi ono zooni mwawangaalira ono ezondinda mukyala Justin Namukasa tusanyuse nnyo okulaba waneeno tulinawo n'omumanika w'ekkanisa wuuyo oyo yawanika ensimbi z'ekkanisa neziri mukaaga kaseera oyo yakola ki yawanika ssente Katonda yeebazibwe nnyo amuliraanidde y'omuwandiisi w'ekkanisa oyo ebikwatagana ebikoli wano yalina ate era
byonna by'oba weetaasa okumanya then amuliraniderayo mu myuka we kyalasaala Sennabulya tusanyuse nnyo okulaba obugalo oba omumyuka ate ab'omuwandiisi n'abalala omukyalo n'omukebezi abalala kwaya muyimirire abafulumya amaloboozi nze ekikere kyasamba omiro nange nenzikiriza kati bano ne bafulumya amaloboozi balina zibeesi zi auto zitena byonna bebabirina muyimirireko tubakulire mu ngalo ez'amaanyi webali era ate olw'okubeesalesa ate omukolo guno Katonda yeebazibwe besigonyeko nga muli eyo saba bannayo tonyiiga naye kasita maaso ne speeches gyeziri tujja kubatwongera okubeera nga tubakola ki nga tubaneesa saalongokamya tusanyusa okulaba ali ku mulyango awo oyo w'ebyenkulaakulana sebo tusanyuse nnyo okulaba Mwami Sennabulya tusanyusa okulaba n'abaana bangi naani badde omulyango nga mbamenya naye tebasobola kukola batya tebasobola kugwayo kale n'olwekyo tubasaba tubaagaliza ekiseera ekirungi ng'ate muli mu kifo kino Katonda yeebazibwe yenna abasoogedde maaso awo tujja kubatwongera okuwuliziganya kale Mukama abeere nammwe. Kansabe tukubire Katonda engalo ennungi ennyo zakuwadde ekiseera kino era nga twongera okuwa Katonda ekitiibwa tugenda kuyimirira ffenna nga tuyimba oluyimba 165 oluyimba olwo nga lwongera okuteekateeka obulamu bwaffe nga tugenda okuwulira enki oba emmere ey'omwoyo gye tuli. Oluyimba 165 abalina ebitabo ebijja. Buli kintu ffe ng'abaana bo tetulina maanyi gonna wootoli tuli banafu kubanga otugamba mu byawandiikibwa nti ng'omuzabbibu omulungi tetuli matabi tetuyinza kubala bibala birungi awatali ggwe era tukuyita otuwa ekisa kyo twongere okumanya n'okutegeera twongere okutambula naawe n'okubeera naawe Mukama tuwe ekisa kyo mu kiseera kino ojja otusibe ekimyu otunyweze naddala ssemwandu ate era n'abamulekwa bonna n'abafamire bonna taata basibe ekimyu ate okwatira eddala awo awamenyese Mukama ozimbewo leka ekigambo kyo kibawonye ekigambo kyo kizimbe omutima egyo egimenyese ekigambo kyo kibazeemu amaanyi n'essuubi ate naffe abakungubazzi twongere okusaba ekisa kyo Mukama oyongere otuwa essuubi ate eddamu ate eripya nga tuyita mu kigambo kyo twaniriza omwoyo omutukuvu aje masekati gaffe ayogere gye tuli Mukama labisibwa abantu bwe balabe ggwe baleme okulaba nze erinnya lyo lyongere okulumizibwa n'okutenderezebwa mu linnya lya Yesu Kristo sabye nga twebaza. Amina. Mukama yeebazibwe kamutuuleko ab'emikono. Amina. Twongera okubaliriza mu kusaba kuno nga twerekera maama Jacqueline ate ab'emikwano ab'eŋŋanda abaana ssemwandu bana ekitalo nnyo kitalo ddala ekkanisa ekungubagira wamu nammwe era mukiraba bulabi nti mu biseera nga bino ffenna tuba tulina omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku Mukama yeebazibwe mu Zabbuli 46 Mukama atugamba nti emubeezi atabulawo mu kulaba ki ennaku era okuddukira eno mu kanisa mukoze kituufu kubanga we muzze we watuufu ab'emikwano bwe tubeera mu nnaku ng'eno tulaba nga tuli ffekka okujjako gwe nga tofiirangako ate naddala maama aluma mu ngeri yanjawulo ge mazima naye mu byonna tulina omubeezi oyo atukwatira ddala wali awamenyese awaluma n'atuwonya Mukama yeebazibwe era famire tugiwa omubeezi oyo Yesu Kristo ayongere okubasiba ekimyu n'okubajjanjaba mu nnaku eno ate abawe n'ekisa n'okuyitamu n'obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Amiina. Tuwulidde ebyawandiikibwa naye ng'ate si bye byokka mu Bayibuli eno erimu ebyawandiikibwa bingi nnyo ddala nga byonna bituzaamu essuubi ab'emikwano abooluganda naye nga sinaba kubibabuulira nze agenda okubawa emmere y'omwoyo yenze Reverend Susan Liz Kyeyune. Reverend Susan Liz Kyeyune Mukama yeebazibwe nze mu butuufu sitera nnyo okubeera mu bivvulu naye ate Fameica mbadde mumanyi kyekyewuunyisa Mukama yeebazibwe. Ffe bw'obeera chaplain ng'oli mu bavubuka teri muvubuka atamanyi Fameica
ge mazima. Amina. Ngamanyira kwana bange nga bagamba mami they are bringing a singer. Nga bamwana Fameica mu ngeri ey'enjawulo ennyo nga njagala nnyo manya Fameica yani. Fameica akola ki? Naye baana ku ssomero bwe bandeetera n'omumanya Mukama yeebazibwe. Naye olaba bamanyi Fameica ate nga muntu ngaffe ate olwo Yesu Kristo yafa n'azuukira. Mukama yeebazibwe. Tukubire Katonda mu ngalo. Haleluya. Naye nsanyusa okumulabako kubanga mbadde simulabako physically okumubeera n'okumpi bwe tokamukwateko ne mu ngalo bamwaye naye tutabenye ddala Mukama yongere okugumya mu linnya erya Yesu. Mukama yeebazibwe. Banange opportunities temuzireetanga kuzisaagiramu. Amiina. Katuwamana andikusanzeewa. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda kibase. Haleluya. Ate Yesu agamba tumuleke buli omu akole ki? Ajje gyendi. Atugamba Matayo 12:27 nti mujje mwena abakooye era abazitoowereddwa nange n'akola ki? N'abawummuza. Mukama yeebazibwe. Kati bwe tujja eri Yesu tuba tukoze kituufu kubanga ate mweteefuteefu okutwaniriza. Haleluya. Naye Mukama atugamba mu Mubuulizi 3 ab'emikwano nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo ate na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Amiina. N'agamba mu Lwokubiri nti ekiseera eky'okuzaalirwamu ekyo kyaliwo Jacqueline ono yeebase wano nga bamuzaala. Naye ate n'agamba ate waliwo n'ekiseera ekirala eky'okufiiramu. Mukama yeebazibwe. Lwakubanga ekyo tetukyagala si weewaawo. Teri ayagala kiseera ky'okufiirwa. Nange mwenyini nkigoba mu maka gange buli olukya ne ngamba Mukama ennaku egende mu linnya lyani? Lya Yesu. Naye manya nti ekyo ekiseera kigenda kukola ki? Kujja era kituuka ne kibeerawo. Amiina. Ate Mukama yakitonda nti ennaku nga zino ez'ekiseera kino eky'okufiiramu zo zijja mu buli maka ate eri buli muntu. Mukama yeebazibwe. Naye ekikulu kya byonna kwe kumanya nti gwe nange olunaku lumu tugenda va mu nsi muno. Kwe kumanya nti tulina okweteekateeka. Amiina. Era enjiri tugiwulidde nga bwe tusomeddwa mu Yokaana. Yesu Kristo mu kiseera ekyo ab'emikwano yabuulira enjiri eno ng'abantu batabuddwa, ng'abantu bali mu ntiisa nga bwe tuli kati, ng'abantu bali mu kunyolwa. Mu Yokaana 14:6 Yesu n'alyoka ayogera eri abagoberezi bonna n'abagamba temutya, n'abagamba muddemu amaanyi, temutya wadde n'okufa temukutya, temutya kufa okwo. Kyava amala n'abannyonnyola mu lunyiriri olusooka n'abagamba nti emitima gyammwe gireme okweraliikirira. Mukama yeebazibwe. Gamba akuliraanye nti omutima gwo guleme okweraliikirira. Amiina. Embeera ng'eno bwe gyatweraliikirira nnyo. Naye ab'emikwano okufa si yenkomerera. Amiina. Okufa kubeera tukyusiddwa. Tuva mu mubiri guno gwe tulaba ne tuteekako omubiri gwe twambala okugenda mu ggulu. Amiina. Ne tutandika obulamu obujja ne Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. That immortal body tuba tulina ogyambala. Naye okwambala immortal body oteekeddwa kukola ki? Kufa. Tugamba bulijjo oyagala ogenda mu ggulu. Buli omu n'agamba nze njagala. Era njagala ogenda mu ggulu mbeere. Kubanga tuyimba n'okuyimba ne tugamba eyo mu ggulu teri nnaku, teri kaaba, teri masiga, teri bizibu, teriiyo bintu byonna oba endwadde ebyo ebibi tebiriiyo. Kati bw'obuuza omuntu n'omugamba naye wandyagadde ogenda mu ggulu, buli omu agamba njagala okukola ki? Naye singa ogamba omuntu nti ffa kati ogende mu ggulu, oli agamba sooka olindeko musumba. Ate ebyokufa nze essaawa eno nedda ndeka. Mukama yeebazibwe. Naye bwe tuba twagala okugenda mu ggulu tuteekwedda kukola ki? Kuyita mu kufa. Tolina engeri yonna gy'ogenda mu ggulu okuggyako ng'omaze okufa. Tetumanyi Saala Jackson abadde asaba. Naye osanga mu kusaba kwe yagamba Mukama nze nga nkyalina amaanyi munange nzijaawo ontwale mbeere naawe. Amiina. Buli omu asaba Saala ze nga bw'ayagala. Haleluya. Kyava Yesu atugamba nti emitima gyammwe gireme okweraliikiriranga. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Ab'emikwano bwe tukkiriza Katonda ne tukkiriza Yesu Kristo